ekigudde ettake ewa Comrade munnaffe Fred Lumbuye kitiisa kaweddemu byannaku. Kaakati nno mu mbeera y'emu omusajja amanyiddwa nga Mao ebigambo bimwonoonekedde. Kyokka nga sinnabakwera nga nkutwala eyo ganna amalala mangi gogenda okuwulira, sooka owulire bino tusimbule. Njagala owulirize n'obwegendereza. Njagala oteekeyo obwongo. Gwalina looni mu banka bw'oba tokimanyi nti baakubba dda, kyekiseera ozuukuke. Gwateekateeka okugenda mu banka naawe kyekiseera owulirize ensonga zino. Tombuuza amannya ge, tombuuza yaani, but what I can tell you, he was once a banker in one of the most prominent banks in Uganda. Njagala tutandikirewo. Waliyo obubbi mu banka? Yes, obubbi bubeerayo kubanga mujjukire nti banks zino bwe ziba zirikulutinga abantu muki mu society. Kati si nti buli muntu yenna bw'aba balize oba ayingidde industry eno abazze n'ekigendero ekyokukola ki okusavinga abantu. Bajjukira bank service. So wabeerawo akakundi k'abantu abamu nga bo ekiba kibaleese kwegaggawaza, era abantu abo be basinze okuleetera okuvumaganya omulimu gwaki gwa banka eno. Sijja kwawula oluusi ne mu management babeeramu ezitwala institutions ezo, oluusi babeera ba individuals ba muntu ssekinnoomu ng'ate management tebeera weya. So it is a two-way, kiri mu ngeri bbiri, yes. Abamu mu management babeera baba bamanyi, then abalala babeera ba individuals, abantu ba bulijjo. Yes, sir. Kakati nno akoolwaleero kalalamu nnyo, kalala ddala, era ogenda kubeera ng'okaasimula bugolo ampuliriza. Nkugambye nti kigudde ku Comrade Lumbuye ettake si byangu nnyo. Njagala ojjukire nti omusajja ono azze awa amawulire amazito ddala, era ng'ono yasooka n'okulabula bannayuganda ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka gye yalimu. Ono byali agenda okubeera nga almost yakoma ku mugo gwa ntaana. Kakati no sooka omanye nti tutambula n'omusajja amanyiddwa nga Haji Miti, omusomi w'edduwa Kkungwe, era gwalina ekizibu wenna. Ennamba ya Haji Miti eri 0752881515 ye ya Haji Miti. Mukooneko ajja kukumalira obuzibu bwonna. Kakati no wulira ampuliriza nga sinnabakubeera nga nkutwala eyo ebifa mu banka mubitegedde. Bannayuganda bangi bajja bakaaba, bajja balaajana, bajja basinda nga bagamba nti ensimbi zaabwe zibbibwa. Wabula ekisinga okubeera nga kikwasa ennaku obubbi mu mabanka aga Uganda bukyeyongera okugenda mu maaso. Gwali e Bulaaya, ali e Uganda, ng'oyagala kubeera ng'osindika ssente mu banka, ku banka yo, ku akawunti yo, beera mwegendereza. Era kyandibadde kyankizo nnyo n'obeera ng'olina accounts ez'enjawulo mu banka ez'enjawulo, n'obeera nga ssente zo tozituuma wamu, kubanga at least amagi gonna bw'ogassa mu kisero ekimu bwe kigwa gonna gaggwawo. Kaakati omugezi yawulamukko ku akawunti zo osobole okubeera nga munnange oba oli awo ekijja omanyi kinyaga bitono, kubanga tumaze okulaba nga oluusi ne management yennyini ebeemanyi ku bubbi buno, ng'ate banka zino tuzimanyi ffenna z'abantu ssekinnoomu wano mu Uganda be twajja kugenda nga twatuukiriza amannya nti eno ya gundi, eno gundi yagirimu, eno gundi yagirimu. Kaakati nno njagala nkujja wano nkutandulule katono nnyo nsooke nkutwale ettake oli ekigudde ku Fred Lumbuye Kajubi. Kaakati omala okuli ekigudde ku Fred Lumbuye Kajubi ate nkutwale nkulage engeri Mao ne Mwami Museveni ate bano gye baayawukanyeemu, kumpi bikonde kubeera nga bivuga, kumpi bifuba kubeera nga biba buguma, kumpi kubeera nga mukwano gwange bonna bambalagana. Sooka nkujja ettake ate tweyongereyo. Nabagamba the moment regime change tugenda ku exposing abantu mmwe gye mwatemera abaana, gye mwabaziika, buli omu gye mwateeka abaana, gye mwabata mugenda kubyogera. Tetuli wano kusiika binyeebwa. Era ndi wano okujjukiza ambasada wa Uganda mu ggwanga erya ttake mu kibuga Ankara, omukyala gwe bayita Nusrat Peru, maama n'omusajja ogwo mwazi nayo mutemu oyo gwe waleese wano namaze dokula profile nagitaddeyo dda. Kati it's up to you, kubanga muyitidde okwagala okutta abantu nga regime emeze emyaka 40 ng'etta abantu kuba temwagala media ekitegeere. Brigadier Charles Bakahumura, you're already in Ankara, I know, and your team already alive with you of six assassins looking for me, but I'm not scared. I've already profiled you, including the ambassador. So anything happens to me and anything happens to other Ugandans here, you are in it for it. Same way boss James Birungi and other bosses of international organization, the ESO,
Be very careful because kakati no mu mbeera y'emu ampuliza nga tukyagenda mu maaso nagambye twamala ne Haji Miti omusomi w'edduwa Kkungwe era bw'oba olina ekizibu okoonako mukoone Haji Miti ampuliza tujja kubeera nga wejjusa vidiyo eno sooka ogimpeera ekigalo sobola okubeera nga tutambula omulundi gumu buli munnayuganda abeere ng'afuna information eno mu mbeera y'emu mukwano gwange ampuliriza omusajja amanyiddwa nga Norbert Mao ono nga yaliko pulezidenti wa DP wadde nga ba DP abamu bagamba akyali pulezidenti waabwe abalala nga bagamba nti si pulezidenti waabwe bugenze okukyatuukira olunaku olwaleero nga mwami Museveni amaze okubeera ng'ono amwegaana Mwami Museveni agamba nti Mao ebigambo byagenda asamwa nabyo byagenda yogera mu bantu byagenda alerembuka nabyo n'agamba nti ye Mwami Museveni tebabiteesangako tatulangako na Mao teboogerangako kigambo na kimu njagala ojjukire nti Mao ono agenze ayogera ku enfunda ku mikolo egy'enjawulo ng'aga nti yateesa ne Mwami Museveni nga bagamba nti tunatukira 2026 bagenda kubeera nga bakyusa obuyinza mu ddembe buve mu mikono gya Mwami Museveni mbuba buweeyo bulungi nnyo eri mu bannayuganda kakati nga tewaliwo okuyiwa musaayi nga bwe lubadde lujja lubeera mu nsi Uganda. Mwami Museveni agamba ye tateesangako na Mao wabula kano kaali kakodyo kubeera nga amusendasenda mbungeera bw'azza akolaba opposition abasinga kasalaba nga tokolagana naye ono ng'akutega obulipo ng'akutega obutego ng'akuterawo ekinyeebwa kamasu kakati akamasu kasitaka kukwata n'oba ng'omaze okubeera ng'ogwa mu ttaano ze ono ng'akwegaana ne bye mwayogerako byonna awo ebikoma. Mwami Museveni agamba tayogerangako na Mao ku byakuwaayo buyinza era kino kimaze okubeera nga kyoleka lunye era nga kiraga nti omusajja ono akyaliwo nnyo akyegwanyiza akyeyagaliza era akyayagala obuwoomi bw'entebe omusajja ono wadde nga namukadde luwedde ku mpagala. Kakati Museveni agamba nti Mao ebigambo byategeeza bannayuganda nti baateesa mbusimanyi baatula ne boogera ne babeera nga basayininga ne bateekako omukono mbw aweeyo obuyinza ono agamba tabiteesangako tabiwanga tabyogerangako era tekiribaawo ekyo kikafuuwe Mao byayogera bibye ku bubwe ng'omuntu. Kakati nno njaga tukwatagane tugende mu mboozi eno fembi ogyewulirireko okakase nti ebigambo bino munnange bwe mba mbyogera tibibeera byange nzekka wabula biviira ddala ku soosi ey'omuntu oyo abeera abyogedde. President Yoweri Kaguta Museveni yesambye ebizze byogerwa Minister avunanyizibwa ku by'amateeka Norbert Mao nti Democratic Party wamu ne NRM bali mu nteeseganya ez'okukyusa obuyinza mu mirembe. Museveni ategeezezza nti okusendasenda Mao okwegatta ku gavumenti eramula kuno kakodyo kazze akozesa okukendeeza ku bamulwanyisa. Museveni yagamba nti n'abakolokoota mutabani we Muhoozi Kainerugaba olw'obubaka bw'ateeka ku kibanja kye ekya Twitter obwamutuusa n'okuvaayo ne yeetonda ku lulwe bakimanye nti si ye munnamagye asoose okusibuka empisa era nti n'abamwogerera nti ayagala kusikira kitaawe balinde bannayuganda beesalirewo mu kalulu nti kubanga be balina obuyinza okulonda omuntu gwe baagala okubakulembera. Twagala Uganda erabe ku nkyukakyuka awatali kuyiwa musaayi. Eno y'empagi enkulu ssenkagali wa Democratic Party Norbert Mao gy'azaalumiriza nti yakkaanyizibwako mu ndagaano wakati wa DP ne NRM wabula President Yoweri Kaguta Museveni era ssentebe wa NRM alayidde nti takkiriziganyangako na Mao ku nsonga y'okukyusa obuyinza era tebakiteesangako. Nsuubira gavumenti eddako eya 2026 paka abiri asatu mugumu nsuubira ejja kubeera gavumenti y'abannayuganda bonna. Maybe Mao is presenting the way he's presenting it, but really it's our old way of uniting anybody who agrees to unite with us. That is his approach, but it's not something you have discussed with him or that was part of your deal. No. But we have discussed broadening unity. Ng'awayamu ne NBS TV mu mboozi ey'enjawulo Museveni agamba nti Mao y'omu ku bantu abali bakolokota ennyo gavumenti be yayogereza okumwegattako nga bw'azze akola okunafuya abo bamuwakanya. The leader whom we kicked out was General Tito Okello. He was from that area. So initially, some of those people did not. They were saying we had overthrown their government. So they were a bit hostile for some time. Until now, we kept on engaging them politically. Now we won majority there in the election. So that's our doctrine. To unite as many as possible, so that the ones who are not with us.
Ebimu ku byakkaanyizibwako mu ndagaano wakati wa DP ne NRM mu mwezi ogw'omusanvu omwaka guno mulimu Mao okulembera enteeseganya z'okukola ennongosereza n'okubaga amateeka aganayambako mu kukyusa obuyinza n'ebirala. Kakati nno njagala okimanye era njagala ojjukire nti tuzze tubagamba enkya n'eggulu nti nno Uganda yafuuka yabafereberere okuviira ddala ku ntikko ndowooza mpaka ku muntu asembayo wansi. Kakati mukwano gwange mpuliriza njagala omere ng'okakasa nti ebigambo bye tukugamba ebiseera ebimu bwe biba nga byakulema okutegeera nga teweefumiitiriza nga tobiraba olwo Uganda tomanyi gye yolekedde era tomanyi gwe weekutte naye ffe abakuba toki twalengera dda nti ensi Uganda kakati era ebiseera ebisinga ebintu ebisinga bifugibwa ku wolokoso bifugibwa mu bigambo era bukolebwa just naye nga lwakubanga waliwo ayagala okubeera nga akyenywereza mu buyinza. Kakati ono akola ekisoboka kyonna kasalabawo omuziziko gonna ogwagala okubeera nga gumulemeza. Kyova olabanga ensimbi nnyingi ezigenda nga zitokomoka nga zigenda mu bintu oba oliawo ebyenjawulo ate ng'oba oliawo tebizimba tebiyamba tebigattako ku ggwanga lyaffe Uganda wadde ku bannansi bennyini abali mu nsi Uganda nga biyamba oyo omuntu omu abeera ayagadde okutuukiza ekigendererwa kye. Kakati nno olunaku olwaleero njagala mbyeko akatambi k'enkwa akalala kasodola mu mbuzi yaffe ey'olwaleero naye kansooke nkujje mu vidiyo eno mu katambi kano akamusajja waffe ono omusajja ono atukwatako n'ateekamu ensimbi Haji Miti n'atuwa amafuta okubeera nga tutalaaga okubeera nga tukunoonyeza emboozi oba oliawo ezizimba. Haji Miti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osulawo akabaani naye nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino ne nkusombera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalimu okufuna okuweebwa Haji Miti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Haji Miti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne muwandiika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku nnamba 0752 Kakati nno bangi babadde beebuuza nti ddala Judy Mbabali ono eyajoyininze National Unity Platform ekinyegenyege yakijje kuki era omusajja ono yatandika atya kubanga tulabye abantu ba DP bangi abajoyininga Nuupu naye nga kakati bafuuse ensolima zennyini eziwedde emirimu era nga n'amaloboozi mangi tuzze tugakuba ano nga tugabazannyira nga bano baava dda mabegeeri nga bagamba nti Nuupu balina okubeera nga bagirwanyisa okulaba nga bagisaanyaawo basobole okubeera nga bo basigalawo ng'aba DP. Njagala okimanyi nti aba DP bano tebaliiwo nga kibiina wabula ekibiina kya DP kikolera mwami Museveni direct butereevu kino kyo ensi yamadde okubeera nga ekimanya kubanga pulezidenti waabwe amanyiddwa nga Nobert Mao yasooka okwegatta ku NRM misanatteke naga nti nze neegasse ku NRM nga pulezidenti katugenza okulaba bampuuga Baseggona bamuwanga Kivumbi bonna nga bye bakola byonna bya Ludicha lyerere wadde nga bano balaga nti baali bamwawukanyeeko naye nga nabo ekyabaleeta mu Nuupu yali mission kusaanyaawo opposition basobole okubeera nga munnange bano bali omugaati gaabwe nga bwe baatumwa mwami Museveni nga tewali abagamba ku mukono oba tewali abakuba ku mukono. Kakati nno njagala owulire ebigambo bino ebya musajja ono Judy Mbabali ebyenjawulo bwe yabadde akyaziddwa ku programu ng'abuuziddwa ebigambo lwaki yegatta ku Nuupu ekinyegenyege kyavaawa lwaki yasalawo n'alekawo FDC n'alekawo NRM omuli bakamaabe ba Mathias Mpuuga omuli bamuwanga Kivumbi Baseggona n'asalawo ajje mu Nuupu kandi banga kakodyo kapya obanga bali tumaze okubeera nga tubagwamu n'omusajja ono ate kakati ajja atwegatteko atufuukire ettabbu gye bujja mu maaso 2026 ng'amaze okubeera nga afuna akalulu sooka obiwulire ampuliriza. Kasita twafuna ekizibu NRM netuyingira mu netwala okutundutundu ne pulezidenti waffe ate pulezidenti waffe wekitiibwa Nobert Mao n'atakola kintu kye yandikoze kye nandi musuubidde okukola n'agamba nti nze bwe ngenda ne DP ku mugugu era wekitiibwa Mao bw'omusanga awantu n'omubuuza nti owaye gwani tasooka kugamba nti ndi minisita mu gavumenti asooka kugamba nze pulezidenti jeno wa DP. Kati ekyo ne kitwonoona ogenda mu bantu bakubuuza mwami Mbabali kati oli wa kibiina ki nti ndi wa DP eruwa n'ogamba nti nze wa DP yasigala etagenda mu NRM n'agamba nti ziri bbiri okakasa ziri bbiri gwe munnamateeka ng'ate eriemu. Kakati embeera eyo ne tubeera mu political limbo nga DP nga bwondaba n'experience ne mmanya nti abantu nga Dr. Ssemoga Basebaana bataddeko emikono n'abantu abalala batulaba bajja kutunyiigira nnyo bagamba nti Judy Mbabali
n'olabanga DP eyingidde mu NRM n'osigalawo ng'olinda ebintu bitereere emyaka 5 bwe kutandika okunoonya way forward. Ojja kumbuuza nti ekyaddondo ew'omukulu tewalabyeyo yosobola kutundayo kubanga ensomesebwa yange bw'otuuka ewandege yoyita ku public service bw'oti n'oyambuka ojja kungamba nti FDC tewalabyeyo FDC kale yo nange nsoberwa oba nkusindika najja nankumbi oba katonga naye ate waliyo omuganda wange Lukwago nandibadde nyanguyirwa naye ennaku ezo nimpulya nga bagalula kutandikawo ekibiina neŋŋanyinda ekibiina wekinatandikira iwe kinaba kitandika entatuukiriza musoso bantu baligamba nti naye wano olinda ebitanaba na kutandika bajjaga weekwasa nendabawo kino ekitambula ng'omukulembeze waakyo wa NUP mukulu Kyagulanyi atambula bulungi amobilizinza abantu ayogera bulungi ku nsonga eziruma omuntu owa wansi era kyovula bayita wonna bamukuŋŋaanirako kubanga yategeera kati mu opposition bonna ensonga zaabwe neŋŋamba ono ni mutuufu okwegattako naye ne sigenda neninda ndabe nga bwe neetegereza binono byayogerako byabadde awayiriza ndaba oba bituufu nenzula nti si bituufu bandyawo Katonda nnyamba nentuukirirwa bagenda okuntuukirira nga nange naye nje bukadda nnonya kuyingira era ssebo kyekyo kyolaba ensonga